libadde essanyu jjerere nga Kyagulanyi effect team ya His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine mu Nkomba University ate ebintu ebikoledde ddala bulungi nnyo nga bwe tubadde tubasuubira nga bwe tubadde tubyagala era nga bwe tubadde tubimanyi abaana ba Nkomba University mwebale nnyo okutambuza njiri ya His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine okwetoloola Uganda. Banange tusiimye nnyo baganda baffe mikwano gyaffe tutambuliraawo tuli Nkomba University Kyamboga University. Hello Uganda, thank you for loving Uganda. Love omukwano, that's what they call Kyagulanyi effect everywhere. National platform, nope, everywhere. National platform, Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine. Oh yeah, tuli Kyamboga University baganda bange mikwano gyange mbeera bwetyo bweri tebalina kye batugamba teri agambayo mama ebintu byateredde dda ebya Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine fenna tubimanyi anti byajja bigereke. Ono omwana Katonda yamuwa abaana baagala His Excellence, abaana ba university, abaana batali ba university, kwegamba buli omu atunuulidde Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine kubanga lyessuubi lyabwe, lyessuubi lya Munnayuganda, lyessuubi lyange, lyessuubi lyaffe ffenna. So bwe tukola ebintu bino nga twegattidde wamu bambi tuba tulaba nga tutuuse mu buwanguzi bwaffe, tuba tulaba nga tutambula ogenda okuwuliza, tutambula ogenda okutuuka mu buwanguzi, tutambula ogenda okulaba nga Uganda yaffe egenda ekyukako. Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine His Excellence atambuza okutulaba nga atutwalira ddala mu buwanguzi. Hello Uganda, hello. His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine atukulembeddemu mama. Hello. No gonna mukwano nno abaana ba university mwebale nnyo, mwebale kulaga nti Uganda mukyetaaga, mwebale kulaga nti muli wamu ne bannayuganda era mwebale kulaga nti muli mabega ga bannayuganda. Tweyanziza nnyo, mwebalire ddala. Omukwano gutambule, omukwano guwangaale, bwe tukwasaganyizaamu bwe tuti bino bye bigenda otuyambako okutunula eggwanga lyaffe. Nze naawe gwe nange bwe twekwata awamu tusobola okukikola. Mukwano gwange gwaliyo ng'oweddemu amaanyi nti ate ffe tunaasobola, tunaamalako. Nyongera okujjukiza tutugenda kumalako nnyo n'okusinga bw'okirowooza kubanga tusimbye emirandira mu universities ag'enjawulo buli wamu okwetoloola Uganda tuba tumaze okuba nga tusimbye emirandira era nga tutambula okulaba nga tutambuza bulungi Uganda yaffe esobole okutereera, Uganda yaffe esobole okutuukamu, Uganda yaffe esobole okutuukamu era nga tulaba nga tutandise ekkubo era okugenda mu buwanguzi bwaffe. Anti His Excellency the elected President of Uganda bw'akulemberamu tewali ekigaana, tewali kidda mabega. Buli kintu kitambulira ddala bulungi nga bwe twakibala oba nga bwe twakisuubira era nga twesuubiza tuli bawanguzi. Beera bwetyo bweri mu University y'e Kyamboga University, abayizi bo bagamba twagala Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine. Tuminamu ekyo mutugamba. Tegeeza kyagomanyi g'abantu. I believe ekyo nno ekikoleddwa kibeere kyakuyiga eri gavumenti ya kuno, ekibeere kyakuyiga eri gavumenti y'omumpembe. Bwetyo embeera bweri bakyabala naye nga abaana babadde bo mu kugattagatta balaga nti kaleka ogambye otya? Yes. Kitegeeza ki? Jonna gye mwolekedde. UD President yaaliwo olwo.
president sazino musibe ali mukomera bamusibye jjo nane bamutolwayo ate ne badamu ne bamukwata ne kampu yonna bonna kitegeeza omusibe awangudde mu bufu obutono omusibe awangudde ne bamukwata fe tulonda amaanyi g'abantu mpozi yo good president ow'emmeka owamakumi abiri bamulonze musibe bamulonze musibe kitegeeza kyagomanyi g'abantu mpozi yo good president ow'emmeka owamakumi abiri kitegeeza omusibe awangudde mu bufu obutono omusibe awangudde ne bamukwata fe tulonda amaanyi g'abantu mpozi yo good president ow'emmeka owamakumi abiri wa university ki the generational party ekigambo ekyo nno kikulu kale ndowooza muwulira bulungi bagamba oba ekigambibwa nti mu kugattagatta ssaawa zino omusibe agezezzaako okulaba nti awangula bamusibye eggulo yasuzeeyo bakedde ku makya awo nno nga ndabyeko secretary general waffe Louis Rubongoya abaddeyoko wali ng'amukyalira nno nze nabibuukabuuka dda ne bane ne mba nga nkibuuka n'engwamu kati zero secretary tumulabyeyo ku makya ne baavaayo bannange eddakiika bbiri tebamukkiriza na kubugumya mboobe ekigambo olwe luganda olutuufu ndowooza takkirizibwa kubugumya mboobe n'addamu n'akwatibwa ne ttiibu abaana abasukka 50 naye nga amaanyi g'abantu we gabeera nti osobola okusiba gino mibiri osobola okusiba emibiri naye obwongo oba tosobola kubeera nti obusiba bwetyo students power wano ekyamboga gamba nsomera Kyamboga kuba students power nga ngitegeera ate people power ngitegeera ne students power bwetyo wano ekyambogo students power weeyagala jjukira nti Museveni teyasimbawo omuntu NRM teyasimbawo omuntu yayitamu UID yayitamu wa DP yes bwete embeera bweri kyenjagala okubeera nti abagamba wano we bali okkakwatiramu kasita bawangula wano kitegeeza ko wali ng'amukyalira people power ngitegeera ne students power bwetyo wano ekyambogo students power weeyagala jjukira nti Museveni teyasimbawo omuntu NRM teyasimbawo omuntu yayitamu UID yayitamu wa DP yes bwete embeera bweri kyenjagala okubeera nti abagamba wano we bali okkakwatiramu kasita bawangula wano kitegeeza Guild President asibiddwa ssaawa zino aliwa Jinja Road yasibiddwa dda kitegeeza oluwangula wano definitely babeera bettanira
wali babeera bagenderawo ku Jinja Road bakime mukama waabwe weewaawo ate nga servant leader alondeddwa nno batono abalondebwa nga bali mu makomera awo nno nalabako muganda wange waliwo omukyala kansala ali awo Jamira kansala w'ekawempe omwo yalondebwa ali mu kkomera awo waliwo muganda waffe ddoboozi lya Uganda naye yagala jjukira nti Museveni teyasimbawo muntu NRM teyasimbawo muntu yayitamu UID yayitamu wa DP yes bwete embeera bweri kyenjagala okubeera nti bagamba wano we bali okkakwatiramu kasita bawangula wano kitegeeza yeri pulezidenti asibiddwa ssaawa zino aliwa Jinja Road yasibiddwa dda kitegeeza oluwangula wano definitely babeera bettanira wali babeera bagenderawo ku Jinja Road bakime mukama waabwe weewaawo ate nga servant leader alondeddwa nno batono abalondebwa nga bali mu makomera awo nno nalabako muganda wange waliwo omukyala kansala ali awo bamuyita Jamira kansala w'ekawempe omwo yalondebwa ali mu kkomera awo waliwo muganda waffe ddoboozi lya Uganda naye yakawangula amusibe kubeera omusibe nno si kyangu kawangula kitegeeza amaanyi g'abantu gaba gakoze omulimu live in Kyambogo nno omuweerezaawo yonna gy'osinziira okulaba nti ate otulabira yeke ayi mukulembeze weewaawo anoonyaako mu bifaananyi oba okola omulimu munene atukola ebya struggle weewaawo ate tuba tulina okufuna ekyokulya togaana kumpisaako birthday showers ako kalango togaana kumpisaako birthday showers surprises embaga introduction ngezesaako olabe kubanga ssaawa zino sikyali wakugezesebwa akyenkola nkitegeera ne ttiimu weeri nga neera ekulemberwa omwami ayogera yennyini bamuyita Kavuma Ibrahim awo nno yembeera besides struggle ate tuba tulina okulaba nti weewaawo kummwe bennyini aba struggle amuba busobola okulaba nti ate mutuwa ku mirimu etusobola okukuba tuwa up country eno netuteesa etusobola okulaba nti ate tugenda naawe kuba shots ezimalayo sobola kuba zi baby showers
ezi wedding ezo surprises zonna kwetuli zonna tuba tuzi yagala jjukira nti Museveni teyasimbawo muntu, NRM teyasimbawo muntu, yayitamu UID, yayitamu wa DP. Yes, bwete embeera bweri kyenjagala okubeera nti abagamba wano we bali okkakwatiramu kasita bawangula wano kitegeeza Guild President asibiddwa ssaawa zino aliwa Jinja Road yasibiddwa dda, kitegeeza oluwangula wano definitely babeera bettanira wali babeera bagenderawo ku Jinja Road bakine mukama waabwe weewaawo ate nga servant leader alondeddwa nno batono abalondebwa nga bali mu makomera awo nno nalabako muganda wange waliwo omukyala kansala ali awo bamuyita Jamira kansala w'ekawempe omwo yalondebwa ali mu kkomera awo waliwo muganda waffe ddoboozi lya Uganda naye yakawangula amusibe kubeera omusibe nno si kyangu kawangula kitegeeza amaanyi g'abantu gaba gakoze omulimu live in Kyambogo nonno omuweerezaawo yonna gy'osinziira okulaba nti ate otulabira yeke ayi mukulembeze weewaawo anoonyako mu bifaananyi oba okola omulimu munene atukola ebya struggle weewaawo ate tuba tulina okufuna ekyokulya togaana kumpisaako birthday showers akalango togaana kumpisaako birthday showers surprises embaga introduction ngezesaako olabe kubanga ssaawa zino sikyali wakugezesebwa akyenkola nkitegeera ne ttiimu weeri nga neera ekulemberwa omwami ayogera yennyini bamuyita Kavuma Ibrahim awo nno yembeera besides struggle ate tuba tulina okulaba nti tulya weewaawo kummwe bennyini aba struggle amuba busobola okulaba nti ate amutuwa ku mirimu etusobola okukuba tuwa up country eno netuteesa tusobola okulaba nti ate tugenda naawe nenkukuba shots ezimalayo tusobola okukuba zi baby showers ezi wedding ezo surprises zonna kwetuli zonna tuba tuzikuba awo nno njagala okugambira nti nno namba yaffe oba otwetaaga kyonno embeera bwetyo bweri tuli Kyamboga Unversity abayizi bo ebintu babikoledde ddala babyogedde babikoze nga bwe tubadde tubisuubira ennono gye bayita Kyagulanyi effect era nga ye His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine abaana batendekedde ddala emiti emito egigenda otambuza Uganda mu maaso gyonna gimanyi kimu nkyukakyuka so Museveni bw'anaakola atya okujjamu bannayuganda omutima guno kiyinza omubeerera ekizibu kubanga bo bannayuganda kati basitolinze bamanyi kye baagala bamanyi omukwano gwabwe wawe guli bamanyi kye balwanirira okutuukako era beeteefuteefu nnyo okulaba nga batwala eggwanga lyabwe mu maaso anti His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine President w'abantu President w'eggwanga President wange President wo omukulembeze w'abantu Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine essuubi lya Uganda President waffe gwe twalonda byakola byanjawulo era tumusuubiza nti tuli bawanguzi bwe tuba nga tuli naye obuwanguzi tubulaba mu mikono gyaffe tubulaba mu ngalo zaffe tubulaba era mu bintu bingi nnyo era nga ng'omukulembeze waffe Kyagulanyi Center mu Robert Bob Wine waatugamba nti tusimbudde
twerabamu okusimbula okw'enjawulo ntugenda kuyingira State House. Abo abaagala otumalamu amaanyi, abaagala otuzza emabega, abaagala otunafuya, abaagala otuggyako omukwano gwaffe, tubategeeza nti ebyammwe tebitukwatako. Tutambudde kimu okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Anti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine, pulezidenti w'eggwanga, pulezidenti w'abantu, n'olugendo lwatukulembedde tewali si lwakudda mabega, lwakusigala nga tutambula okulaba nga tufuuka abawanguzi era nga tuli bagumu nti Uganda yaffe egenda fuuka ekyenjawulo era egenda fuuka okulaba nga etambulagana wamu n'omutimbagano. Anti Kyagulanyi Ssentamu buli kimu akifudde kya mutimbagano. So tutambulira ku Uganda edduka era nga bannayuganda balina essanyu lingi n'omukwano mungi gye tuli nga ffe bannansi.